early voting nga bwetambula ebitundu 48 ku buli 100 Harris bamaze okumulonda Michigan ebitundu 43 ku buli 100 bamaze okulonda Donald Trump kitegeeza nti abo bamuwangudde mu early voting. Kakati ekitundu ekiyitibwa Wisconsin essaza lya Wisconsin obululu bwakabalibwawo mu nkola ya early voting oba absentee voting. Harris ebitundu 51 ku buli 100 Donald Trump ebitundu 45 ku buli 100. Katandise dde okuwuma, katandise dde okunyuma America. Awo nawo naabanga ayina strong lead. Pennsylvania agamu ku masaza America ge bayita swing states. Nagambye nti swing states ge masaza nga tegaliiko nnyinigo nti DPA wangulayo oba Democrat oba Republican. Kati gano nga kasobola okugenda buli side. Amatizza abalonzi be Pennsylvania yawangulayo. Kati bakulaga nti in fact mu early voting era waliwo duro basibaganye. Harris ebitundu 48 ku buli 100 Donald Trump ebitundu 48 ku buli 100 Pennsylvania sofanga bwe biri. Dinesaza bagamba nti liri stubborn. Dinesaza agamu ku masaza gasinga okubeera most stubborn mu America. In fact, even in early voting Pennsylvania 48 nga bwe tubirengera. Ne tugenda mu ssaza eddala enayo swing state bagiyita Michigan. Harris wanaatayize bwezi mu early voting. Harris ebitundu 61 ku buli 100. Wano babuuzizza abantu bamaze okuba nti balonda, abamaze okuba nti balonda. Nga babaze buli gurupu ya muntu eronze era bakulaga nti ne wano yakulembeddewo Kamala Harris akalulu k'eggwanga America nga bakagenda maaso n'okulabika nti katambula. Naye mu byonna tuwuliriza early voting ebadde egenda maaso mu America esuubiddwa okugenda ddala maaso paka ku Monday. Bakulaga nti Kamala Harris ayina strong lead akulembeddemu Donald J. Trump. Abamerika bagenda kulonda ng'ennaku z'omwezi 5 kitegeeza nti lwakubiri sabbiiti eddako. Byonna nga binagenda maaso n'okulabika nti bitambula. Of course wetuli nnyo okubuulira kanaaba katambudde katya, anaaba Donald Trump yaddako oba Kamala Harris. Kakati nkujjukiza Bonne Balista Coffee and Cafe Limited addamu kubayitamu abaagala okuyiga okukola nga ba balista. Agenda kubatendeka okumala emyezi 2 gyokka mujja kuba mumaze okufuna obukugu era mufunire certificate. Bonne Balista omusanga ku FB Tower room namba B04 ku Bakuli Road okulirana Hospital Station. Ettabi eddala liri mbalala kwa RU Complex yali Nico Pub High School. Gendo yigukula V6 Coffee, Aeropress Coffee bayina Cold Brew Drip ne Chemix Coffee. Ate nga bategeeza nti abanaakuuka mu kintu ekyo emirimu egiri mu Uganda n'ebweru w'eggwanga. Kubira Bonne Balista ali ku noti 73074365 noti 73074365. Nenkujjukiza Health Habits bakuleetedde food supplements ne herbal medicine okuva mu ggwanga eri America, Bungereza, Germany ne Turkey. Liri mu mpeke obuwunga ne sirapu. Lino limiribwa abantu ab'emyaka gyonna. Liwonya endwadde nga infections mu baami n'abakyala, amagumba, ennyingo eziruma, aba pressure, sukaali, abateebakana, abawulira omuliro mu bigere. Eddagala libakulirako ddala bulungi nnyo. Abakyala basiriza entamu abalumizibwa nga mugenze mu nsonga ez'ekyala kussa n'abakyala abatafuna mbuto. Mwekwate Health Habits. Abasajja abalwala prostate nga mwakozesa n'ekunkule okwezanyiikiriza abaagala okogga n'okusala embuto nammwe mubeeyune. Ekiwanga bakijjanjaba bulungi nnyo. Abaagala okumanya blood groups zammwe mwenda mugende mu Health Habits. Bali ku Entebbe Road Zainabu Aziz Emporium shop number 618. Ate Matugga basangibwa ku Mabanda mu katale akammole Muwanga Semuto Road. Essimu z'abano noti 75 18 9918 noti 75 18 9918 oba noti 75 9338 075 9338 oba noti 775 5 mwemu
5 21 noti 775 5 21 bannafaabu nabo nga bafuna bulungi nnyo nyini ddala. abasajja bayitibwa Abayisirayiri nga bulijjo nga tebapuwangako game balina ennumba ez'omujjirano ze bakoze wali munda mu kitundu eky'oluwannanda olw'e Gaza. Netwegera nti abantu nga 19 bagenze maaso n'okuleka nti bafiiriddwa obulamu so nga n'ekibuga ekiyitibwa Beirut wali munda mu ggwanga Lebanon nayo Israel egenze maaso n'okuleka nti ekozeeyoko obulumbaganyi mu ebyo nga bwe tugenda maaso n'okwongera okubirengera akaseera kano. Kadde nga bulijjo ke katutemako ogenda kukkiriza tukumiwa n'ebisigadde olwo kitegeeza nti ojja kuba obifuna mu pulogulaamu ya Mpulidde Kamenya. Yenze omukugu LUKUNGU tubadde tutambula ne bannaffe aba MTN paka ate omulundi omulala insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inside Story. The Inside Story ebadde kutusibwako MTN Voice Bundles nga zikuba ku mikutu gyonna ate ku bbeeyi ddondolo. Nyiga *100*2 oba okozese My MTN app olondeko daily bundles kubanga bwe twogera ffenna tetuyimirizika. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Gaga every day with MTN. Hit *100*0# or use the My MTN app to load your favorite Gaga data bundle. Together, we're unstoppable. MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by the Uganda Communications Commission. mukwano wanze nsati ngeyakayagana ate onya bulungi kakodyoki tewali kakodyo hani kyamagero kyamagero mungalo zo nedda sabuni omupya White Star Magic ow'obuwungu okuva mu Bidco. Omanyi White Star Magic Premium sabuni ow'obuwungu okuva mu Bidco ye mukwano gwabo ab'enjawulo mu bulamu bwo awunya bulungi era ayoza n'atukuza. Okwozesa White Star kyamagero mu ngalo zo. Ekyamagero ekigonza omulimu ogwandibadde omunene omwangu ennyo era omunyuvu ddala. White Star Magic sabuni obungu w'ebyewunyo omupya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu Bidco ayongera ku byewunyisa bya mukyalawo. Gula White Star Magic mu dduka lyonna oba supermarket ekuli okumpi. Wulira ekyamagero ekikuuma engoye zo nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna. Inside Story. The Inside Story ebadde kutusibwako MTN Voice Bundles nga zikuba ku mikutu gyonna ate ku bbeeyi ddondolo. Nyiga *100*2 oba okozese My MTN app olondeko daily bundles. Bwe twogera ffenna tetuyimirizika. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission nga bali wamu ne Shell Rimula R3X gula oba okuli service ne Shell Rimula R3X okuyingira akalulu k'okuwangula full tanka z'amafuta ne Mitsubishi Kanta empya ttuku n'ebirabo ebirala bingi mu buliwo. Simbula ne Shell Rimula R3X. Shell Go Well. Nga twolekera omwezi gw'okumanyisa ebikwata ku halal gwe tuyita Halal Awareness Month. Kozesa omukisa guno okuba bizinesi yo abantu maaso bamanye by'okola ne by'otunda era bakakase nti ddala biri ku halal ng'olanga ne Pearl of Africa Radio ku bbeeyi esaliddwako ebitundu 5 ku buli 100. Kati jangu olange bizinesi yo olwo by'okola bitambule ng'olanga ne Pearl of Africa Radio wano ku Old Kampala opposite ne Old Kampala Primary School okulina na House of Zaka. Okumanya ebisingawo kuba ku 0200 967 langa ne Pearl FM ku bbeeyi esaliddwako mu Halal Awareness Month ne radio yo ekubiriza okutunda n'okukozesa ebyo ebiri halal. Kozesa halal ku lw'obulamu bwo, tunda halali okuuma enkolagana yo n'omutonzi wo. Ne Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Pearl FM ekutegekedde gunjuka ne Pearl FM nga lino ly'ebbanguliro ly'abawummuze bonna. Ng'era ku mulundi guno gunjuka agenda kuyindirako Etihad International School